Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukwano gwange andaba enkyene olwaleero n'esiimira ate okubanga Mukama nzikiriza okugabana naawe obubaka obw'enkyeno. Nze mpeereza Mukama mu kanisa ya SDA Kampala Central Church, omukadde Dr. Saul Mubanda Muyigwa. Programu eno ensulo ey'enkya eba ku 3 ABN TV buli ku makya ku saa 12 okutuuka 12:30. Weebale nnyo nno munnange okuba nti ojumbidde okubanga otuwuliriza era ng'oba naffe. Tukwegayirira nno ate obenga otegerezaako ne ku balala okufuna ku nsulo ey'enkyeno. Tutandika olunaku nga tubwa bujja, nga tumaze okwogeraganya ne Katonda waffe, nga tumaze okuba essimu eri Katonda waffe, anti ne maka gaffe era tubuuzaganyako ku makya. Lwaki tobuuza ku mutonzi wo enkya ku nkya nga tonnaba genda na mitawaana egy'ensi eno? Nsaba nno kiseera kino twewombeeke olw'okusaba. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, ogulumizibwe nate olw'ekisa ky'otukoledde okuba nti tukyali balamu. Kaakano Kitaffe ate tuwaddeyo omukisa omulala okuwulira eddoboozi lyo ng'oyita mu nze omwonoonyi, naye yeewombeese nakkiriza okukozesebwa. Kitange, kwata ku bwongo bwange, kwata ku lulimi lwange, sobola okwogera ebyo ebigwanidde byokka ate ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Kitange, muganda wange manyinaze oyo andaba enkyene olwaleero, naye kaweebwe omukisa ebigambo bino bibe eby'obulokozi ate bireme okuba eby'okusaliza omusango. Ffenna katuteekebweteekebwe olw'obwakabaka bw'ogenda okujja mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkyeno ey'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekyokuddamu. Ekyokuddamu kitegeeza ki? Mu Luzungu oli yandigambye the response. Tujja kubanga tulungamizibwa olunyiriri okuva mu kitabo eky'ebyomirembe essula 7 olunyiriri olw'14. Abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga, ne basaba, ne banoonya amaaso gange, ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga, n'ennyima mu ggulu, n'ensonyiwa okwonoona kwabwe, n'emponya ensi yaabwe. Ebigambo bino birimu okwenenya, birimu okwetoowaza. Omutwe gwaffe gwagambye nti ekyokuddamu. Embeera ezimu ezitutuukako mu bulamu obw'ensi eno zeetaagisa ebintu bino bye tusanga mu lunyiriri luno. Embeera ezisinga, embeera nnyingi zeetaaga okwetoowaza kwaffe. Entalo nnyingi ezibaddewo olw'okubanga tewabadde kwetoowaza eri abo abazirwana.
weesanga nti entalo ennyingi ezirwanibwa singa wabaawo omukwabo akkiriza okwetoowaza, weesanga nti olutalo olwo lwandibadde nga terulwanibwa. Nzijukira nga tukyali mu masomero nga wayinza okuba mukwano gwo nakola akantu katono nnyo, naye bano bakajubi n'abaawo ng'ayagala olutalo lubeewo bo basanyuke, n'asaza layini n'agamba kandabe asooka ogibuuka, kandabe omuzira asooka okubuuka layini eno okusobola okwataakinga omulala okutandika olutalo. Naye weesanga nti bwabangawo akola ki eyeetoowaza n'agamba nti akale bwe kiba bwe kityo nze mbirese, sirirwedde kulwana, siri mweteefuteefu kulwana, olutalo terubaawo. Naye abakristaayo naffe tuba n'entalo zaffe ezimu mu mitima gyaffe nga tuwanagana ne Setaani atuze n'atuze eri, naye olw'okubanga nga waba kwetoowaza oluusi twesanze nga tuwabye. Njagala tutunuulire embeera eyali mu Isirayiri. Waliwo embeera eyali mu Isirayiri nga yakutya. Yes, Juda nga yali yesigazza amawanga abiri gokka, yasangibwa ng'eri mu katu, nga waliwo nga balirwanwa baayo bonna nga bagezaako okuba nti bagirumba, nga buli jedda esuubirwa eyandisuubidde nti oba mulirwana ono yayinza okunyamba, nga nayo esangayo nga naye nomulirwana oyo mulabe. Okuba nga mu ndaba y'obuntu wandirowoozezza nti Yuda yali, it was in a hopeless situation, nga teyina ssuubi, nga bw'otunuulira abagirinaanye, abali eno abali eri, bonna tebagyagaliza, nga wandigambye nti the situation was hopeless. Ate bw'oggwamu essuubi olwo oba otuuse kufa. Naye neebaza Katonda oba kya ssanyu nti kabaka eyali afuga mu kiseera ekyo Yekosafaati yali amanyi ekyokukola mu mbeera eyo erabikanga etakyalina ssuubi. Kabaka Yekosafaati yali amanyi ekyokukola. Tutegeezebwa nti kabaka Yekosafaati yafuna okutya, naye neyetegeka oba n'asalawo okunoonya Katonda. N'asalawo nti abantu bonna ab'omu Yuda balina okwetegeka okuba nti bakuŋŋaana, okuba nti basiiba nga banoonya Katonda mu bibuga byonna ebya Yuda, okuba nti abantu bakuŋŋaana okunoonya Katonda. Ebyo tubisanga mu Byomirembe Ssuula 2 olunyiriri olw'okusatu n'olwokuna. Yekosafaati ono kabaka, yes, yali kabaka eyali aleese enkyukakyuka ennungi mu Isirayiri, kubanga yali aggyeewo n'ebibumbe na biki ebyasinzibwanga abalala. Katonda obwo obutonotono bwonna yali abuggyeewo.
Yekosafaati yali amanyi ekyokukola ekituufu. Tulina okumuyigirako nti ffe kubanga okusoberwa embeera tekyatandika tekyakoma mu biseera ebyo, ne kaakati tusoberwa embeera ezitali zimu. Oba oli awo ne mu kuzuukuka leero ozuukuse ng'embeera esobye mu butuufu nga tomanyi kiddako. Waliwo puroguramu gye mpulira ku rediyo abaga kakati kyekiddako, ebyo tubiwulidde naye kyekiddako. Mu mbeera nga weebuuza ki ekiddako, nsaba Katonda nti ng'otuuse okutuuka mu mbeera eyo obe ng'omanyi ki ekyokukola ng'embeera eyo tennakutuukako. Wabula onoba tokitegedde mangu, oluusi ojja kutuuka mu mbeera eyo okole okusalawo kukyamu. Naye kabaka Yekosafaati yali amanyi ekyokukola ekituufu. N'asalawo nti mu Yuda mwonna, mu bibuga byonna wabeewo okusaba n'okusiiba. Yes, mu ssaawa eno ey'akazigizigi waliwo okwetaaga okunoonya Katonda. Embeera ng'etulemeredde, tuleme okulowooza okuva Katonda. Buli mbeera lweyongera okukaluba, kye kiseera okujjukira nti kiseera kyakwongera kusemberera Katonda. Buli mbeera lwekaluba n'olowooza nti ogenda okuva Katonda, oba wadde Setaani buwanguzi era oba wa Setaani ssanyu, kuba embeera eyo aba agigulumiza, aba agireese okuba nti ova ku Mukama wo Katonda ow'eggulu n'ensi. Naye bw'onoosangibwa ng'omanya ekituufu nti embeera ezze kusembeza eri Mukama, ekyo kijja kuba kya kitalo nnyo. Yes, abantu nabo kyali kyasanyu nti abantu bwe baayitibwa bakkiriza okujja. Yes, embeera ng'eggwanga nga lali mu kaseera ak'akazigizigi, abantu okuddamu kwabwe, response yabwe, jjukira twagambye ekyokuddamu, the response y'abantu Abaisirayiri Abayuda mu kiseera ekyo yali nnungi, kuba bakkiriza okujja okunoonya Katonda mu mbeera ey'akazigizigi. Bayibuli etegeeza nti baava mu bibuga byonna ne bajja okunoonya Katonda. Ekyebuuzibwa nti yes, gw'okola otya mu mbeera ey'akazigizigi? Oli mukulembeze wa kanisa, okola otya nga embeera ekalubye mu kanisa yo? Waliwo ebintu bingi ebijja nga bisoomooza ekkanisa. Okola otya? Omukulembeze mu kanisa ng'Abakristaayo basobeddwa, gwe obakulembera otya mu mbeera eyo? Oba oli taata mu maka nga waliwo okusoberwa, waliwo akatuubagiro mu maka, gw'osooka okufootooka n'oga nti leero kino kigaanyi. Abange ennaku zino bagamba nti tweyiiye. Olina okumanya ekyokukola embeera nga tennaba kusajjuka.
kabaka Yekosafaati yali amanyi ekyokukola. Yes, gwe omukulembeze embeera ng'etabuse, abantu obalaga kudda eri Katonda, obawa essuubi okweyongera okunoonya Katonda, oba obaleka nti abange kati buli omu agumye munne, buli omu alabe ekyokukola. Kabaka Yekosafaati ye yamanya ekituufu ekyokukola, n'abanga abantu be abaleeta eri Katonda. Waliwo ebintu bingi ebiyinza okutusoomooza. Oba oli awo muzimba kkanisa bwaguuga nga buli omu agamba eno eneesoboka, naye ggwe omukulembeze amanyi nti Katonda waakola eby'amaanyi, ng'abantu bonna baweddemu essuubi, abamu baagala na kukyusa bwa memba, bagamba ekkanisa tejja kusoboka. Obuvunaanyizibwa omukulembeze okuba nti abantu obakumakuma ne bakomawo, bagamba no, tujja kusobola okugenda mu maaso. Ekyo bw'ona okikola ojja kuba okoze omukulembeze omutuufu ky'alina okukola. Oluusi tusangibwa nga mu kkanisa mulimu okulwanagana, okwerumaaluma, ekkanisa eyabika eringa eyabika, naye ggwe omukulembeze olina okumanya nti eno kkanisa ya Kristo tejja kuwangulwa, era ogumye abasinza abakkiriza nti no, Katonda eno kkanisa yiye ejja kuwangula. Mwagala gula ttaka oba ettaka ly'ekkanisa balitwala, embeera yonna sinza zimalayo, naye kasite eyo embeera erabika ng'ezze yakazigizigi. Twewole oba tujjukire kabaka Yekosafaati yakola nti yazza abantu eri Mukama ne beenenya, era ate nga ne Mukama asuubizza nti abantu bange bwe baneenenya ebibi byabwe ne beetoowaza, nja kubasonyiwa era nja kubakkiriza okukomawo eka. Tudde eri Mukama ng'abantu bano aba Yuda bwe baakola, ne Mukama Katonda waffe era n'abasonyiwa. Bayibuli egenda mu maaso okututegeeza nti nga bamaze okusaba n'okusiiba mu bibuga byonna ebya Yuda, baafuna obuwanguzi. Abalabe abaali beetoolodde Yuda, abalabe abaali balowooza nti Kayuda katono nnyo kasigazza amawanga 2 gokka, beewuunya nga Yuda efunye obuwanguzi. Olunyiri kyebavudde lutugamba nti abantu bange bwe baneetoowaza ne beenenya ne bazza ne banoonya amaaso gange, amaaso ga Katonda, ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga ne nnyima waggulu mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe. Amaaso gaffe tugazze eri Katonda, mweteefuteefu okutusonyiwa, mweteefuteefu okutuzza eka. Oyinza okuba kiseera kino kye tulimu, waliwo ba candidates D7, senior 4, senior 6, bagenda okuddayo mu ttaamu yaabwe okukola ebibuuzo ebibatwala ku ddaala eriddako. Bangi batandise okutya, n'abasomesa abamu bagamba n'okuwummula temugenda kuwummula, musigaleewo twongere okubakuuta. Yes, embeera eyo eringa ddala yakazigizigi, naye njagala nkugumye gwe candidate, njagala nkugumye gwe omuzadde nti yes, newankubadde ebibuuzo bitiibwa, Mukama
mweteefuteefu okutuwanguza embeera eyo. Kandidate omwana wo mugambe anoonye Mukama, yenenye ebibi bye, yeetoowaze, aleme okuteekamu amampaati nti nze nja kubikola oba naafuna busasi oba nze after all mbadde nkola bulungi emabega. No, twetoowaze ffenna bwe tujja okusobola okuwangula embeera eyo. Era fiizi nazo nga zikalubye, kati abazadde beebuuza tunaakola tutya. Mukama embeera eyo tugitwale mu maaso ge, ajja kugituwanguza. Ebyetaago ne fiizi abaana ajja kubituwa. Mu ggwanga kaakano embeera y'ebyenfuna si nyangu, ekalubye. Besanga abantu emmotoka abamu kati bazireka waka, amafuta gekanamye, emiwendo gy'ebintu byonna, emmere n'ebikozesebwa ebirala birinnye. Mbeera si nyangu, naye ng'eggwanga tulina okuba nga twetoowaza ne tudda eri Mukama ne tumugamba kati ffe ebyaffe biwedde, naye gwe wekka gwe tusigalidde okwesiga okutuwanguza embeera eno gye tulimu. Ekigambo kyabaddeko omutwe ogamba nti the response oba ekyokuddamu. Ekyokuddamu kyaffe nga maliriza kwe kubanga twetoowaza ne tudda eri Mukama ne tumukwasa embeera etuzitooweredde, oba yakufiirwa oba yabulwadde. Mukama ajja kutuwanguza kuba n'abaana ba Isirayiri yabawanguza. Ate ekisuubizo kya Mukama ye si muntu nti alya kyayogedde. Ekisuubizo kye mweteefuteefu okukituukiriza. Nsaba nno Mukama akumpeera omukisa. Katwewombeeke tusabe. Omutukuvu Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, nate tukwebaza nti ate era oyogedde naffe enkyene ey'olwaleero. Kitange waliwo akalubiriddwa embeera nga ne bwe twogerera bino tamanyi kiddako, naye gwe Katonda ali mu ggulu omanyi ekiddako. Nteeka embeera eyo mwannyinaze muganda wange gy'alimu mu maaso go, Kitange gikoleko. Era ffenna nno tukuweera obujulirwa nti bwe twadda gy'oli, bwe twetoowaza, bwe twenenya, watuwulira era n'otuwa obuwanguzi. Tweyanza Kitaffe okuwulira okusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe.